Tusanze okulaba abasuubuza amaduuka togenda ogulawo ebintu bakabya kajanja ate kakabya kajanja kati bakamba buulize ensi yammwe temugitegeera olunaku lw'okwana omwana w'essomero oyokedde luzira olunaku lw'okwana omwana w'essomero luzira abagudde kakati ate gwe tokitegeera olubuto luyingira baseka naye emiranga mu zzaaliro kituufu l'okkiriza okuzaalibwa oba okkiriza okufa kakati iwe mbaka tukiyita ffe mbyobufuzi self destruction mission mwekibali temukimanyi kyekiriwo ate kitulya gavumenti ya Museveni bagikuba yonna ne bagimalawo babaki naye ng'ate balwanira mu byanfuna Beesi yakolanga walk to work n'asannyalaza ekibuga kyonna olwo ali mu buliri yeegadanga tamanyi nti emiranga mu zzaaliro nga era mumuwerekera Beesi ye strategy was simple. If you attack working places, Uganda is in the informal sector. If the government fails to handle BSG, then Ugandans will support BSG and overthrow weak government. Ngabamugano kuyingira ekibuga BSG yajjanga essaawa 7. Nga Lukwago ne BSG emmere bagirya mu wino tia gas n'avuga bonna baavuwala. Mukazi atunda emmere akeera n'agenda Nakasero. Nibamuguza ennyaanya ezifotos ezibajja balinnyeko waggulu neyewola engege neyewola amatooke neyewola ebyennyanja kati Besigye bwe yajjanga ku ssaawa 7 ng'abakazi emmere bagiyiwa ayavuwazizza abantu bameka the multiplier effect yes obwavu we bwavu Mbabazi we yajja n'ayingira mu bibiina byonna ye Museveni yamulyanga kigenge tukita surgical operation. Surgical operation means you target an individual. Tukita penasea ne mukkiriza nti omubi abayudaaya bakiina abayudaaya kibayita sacrifice lamb temukitegeera abantu bakyogera abayudaaya family ekwata endiga negiwandulako amalusu n'egyokya mwenda ne mugiwandulako ebibi n'egenda kati kitya penasea nti kiki ekiremi mu nsi muno kyemuyina okujjawo ensi neetereera bw'oba mu famire nga gwe mugagga ne bagamba nti gw'obaloga balina okutta baganda bo bwe baba baagala okutunda neewuunyeza omusajja ddungu ono owa Kyapambalaasi namba kyeyawera factory ye n'agiggala abo Museveni yatwala abantu naye Kyapambalaasi bw'afudde ne baganda be n'abaana abataasoma bavuddeyo mbu batunda ebya Kyapambalaasi babigabane Kyapambalaasi kitaawe bwe yafa temwagabana ffe Mirundi Sembuya yamuzaala Sembuya yazaala Mirundi kakati Sembuya bwe yafa bwe baagabana ebintu Mirundi n'atwala ebibye ne baganda baabwe ne batwala ne baganda ba Mirundi ne batwala ffe tubanjayo kakati ate n'omuseka waffe kati abaana abanga batasomye singa sibasomeseza bamubanje obanga ne mutani wa Beni yasikira ebintu n'ennyumba yagitunda mwene baziika nnyina kati omuseko omubanja ki family tree etegeeza ti Mirundi bwavaawo we share then from Mirundi ne bidda kufaate kati my favorite children how can they go and disturb my brother bwe yasikira ki waliwo factory yes naye sebo basimbye ekyonga nikoganda kwa ddungu konna agalabika nti agaana gonna agayaye agataasoma era mwana wange eddungu yayambibwa ne bamuziika ku kkanisa byagala n'ekijja bikitunda bikigabane n'ebiganda bibyo nebyayavuwala kitamu wa ddungu gwe musajja gwe tewagabana bintu nga kitamu afudde eddambe temwaligabana byobanje wa ddungu obwabukedde bulya ssente bwe balimu obwo busajja bwabukedde kuluyaye ebyakitawe alibigabana n'abalala stupidity kakati ebyo byebibaleeta nti you don't analyze nze ndi musanyufu nnyo mu Uganda abantu Mbabazi yagamba nti Mirundi ne Museveni bafaanagana Mbabazi yagamba tumwebaze ate nze Museveni musaasira kati ate bwe nkwata akatambi ka Bakati ke yayogedde omusajja yankasuke watali kantu Pose yali mu finance nze munnange bajjanga ne basaba ssente ng'olumumba wo n'omusiba naye antuliriza kati yayagala kamasi kati Bahati eyo ministry atogiteekamu an ambitious person yatannafunako naye tuyinza kuddira muntu omujja mu finance n'omuleeta mu crucial ministry ng'eyo
takolamu ate ekyo kyenneewuunya. Even Museveni himself tells us in his book that when I was transferred from Minister of State for Defense to local to regional cooperation, I remember doing one thing njoba twatula tukaba nebintu ebyalekebwa West African community because I was idle. This is when I started writing my book, Sowing the Mustard Seed. Obanga ye Museveni yennyini akimanyi nti omulimu gwe bamugobako eri gye baali bamututte baali bakasu ye lwasa yakasukayo banne. Hey, chwana nze nagano gendayo. As the press secretary and spokesperson of the president, I'm your chief advisor on media. And how can I become an advisor on media? Is it a promotion? Omusajja badde ayogera nti why? I write my brief directly to the president kati nina gamba. His Excellency the President of Uganda through the Minister of Presidency. Me, Mutani wa Mirundi, why don't I pack and go? Bufumbo bufudde. Kakati mwe, the moment you don't analyze, nze bangu ba mu September, kati si September je myaka 8. Nagano kolagana nabo. Era nakola resolution zange wana. Zicha standing. Tebakugoba bakukyusa bukyusa ng'omukozi wa government. Ne bagamba kasita ekyawulo omukazi ne hausigalo. Kitanda. Kasita okwatira hausigalo ne balo mu kitanda kyo. Material bed. Kibaki material bed. Kibaki tegeza kati mujjawo. Kasita omukazi akiza ne bamujja mu kisenge n'asula mu ddiro kati mugenyi. Bajja kutwala ne mu kabini. Bajja kusula ne mu fumbiro ne mu store. Resist now. Go with dignity. Kakati nze emyaka 8 mu Uganda abavumirya tulimu babiri feka. Mu 7 stage de 5 years struggle. Whereas anti Nyerere yaita sola gamba obote na muamulimu. Would we have been liberated? Nze bangoba. Banzije ku Museveni ndi ntegedde batira abantu malwaliro. Nga business efuna ekiralu. Kati yesterday baba wereze ebbaluwa. Naye mmwe naye mukwagala sente. If you people, the International Criminal Court is charging Ugandans for human trafficking and illegal human extraction. Badira amalwaliro bakafuula akataleke wa Kiseka nga bakuulamu ebintu without authorization. Naye ne company era company egenda okuwoza omusango ogwo ng'era yammwe. What does it mean? Lwaki mwe temwekwekako? It means these people did everything what they did but because of government. Ntinza omwana wange nabanga abbi akoze je misanga akutta omwalo ndabayo mu kooti wakiri ntuma omulala. But I cannot go. Azale ekibi. Sisobola. Naye sente ne zibafuukire nemwe nga muzaagala. Aleese Mirundi is a nuclear bomb. Okay. Nina kubeera lukosi lwabo. Omanya abasajja bo tebategeera. When you are handling them, bimulekana. These people mbabanja milioni zange nga 7 bagula obutabo bwange. Ne president addamu nampandikira ebbaluwa nti obutabo bwaffe bukube. Sebo waliwo omulenzi omu n'aga nti Aleese Mirundi is a nuclear bomb. Tebansasula. Ne bajjako radio one by one bazijjako. Najja wano nendowooza nammwe mugenda Kaliisa nga yeekubanye batutte biliyoni 10. Nentu naye akuko. I told the president to sack him. Okay. Naye kyenja kukola ekitegeera. Oyo yesinza musonyiwa. Ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu. Kakati nze bagamba ki? Laba bwe bakomawo. Nti kati bataddewo akakiiko ka president akamunoonyeza obuluntuuleko. A madman? Kwega oyina kubeera munda weyazaabwe nga lugosi nti bebandagera ekyokukola. I must be a hunting dog. I must be what? I refused. Kakati they sacked me in September. I refused. Genda mu president's office watu bwebazango bye nenyo benyondo Museveni was encouraging me to commit murder. Nenyo mutta nyo bomutwe ngwasi tisobola ku meeting anywhere. Ku duniani tekuli muntu asobola tutabaganya. Njagala compensation yeka kubanze nina involvation omusango ogwo ogwa organic abo mulese balo yabo abali buli wamu no era kaffe kyera kisalidde muntamu ne mutaswala ku. You would give it another chambers and you hide yourselves. But the bazungu are wondering what type of government do you have? Nti wetekene ku bantu abatira abantu malwaliro era chambers ezi bome banyina kuvana sente abalala mbwa. Kakati zembagala kekintu eki nalemerawo nagamba abakyala nti munobe mugende babawase abaana bange temujja kusoma
ewaffe tewali asobola kubyogerako omuntu yenayogera kuli mukubiramu ennyondo mu mutwe myaka 8 kati babatwala kati omusango nze nguyina mu ngalo they have to talk to me nze witness asinga ICC gweyina kuba nina bali codinga bango bamuseta usinga tebamanyi ate ebyuma mbiyina ate banaddawa nze nina ate basobola kunzita naye emyaka 8 egiyise nakalema yalowoozaako nakalema yalumbanga ngundi z'abanne amakampuni agatwala abantu ebweru nga galumba basigaze monopoly ne bagoba mukwaya ne bigirimana mu minisitule y'Ebigenda tumwebaza atulewo abikka amagi akuuma obujulizi tekyabise ate kibabiseeko nalabye badokita batudde basonda sente ate waliwo dokita akyatta ye yabawadde $5,000 yakyatta yabagye nti mukomewo ndiye ali wano mu Uganda eyamwali bajje anti badokita bonna batudde ne basonda sente ezaguze roya naye sente zebakabali akozimanyi abaganda baganse baddukanya musibe ate gwe todduka if you force a prisoner to run you must also run kana mu sente zigenza omulimu nagukuba sente zibaweddeko ate njagala ate muyina emiteego gimujja okuteegula ejjooko lyonna eribali mu mutwe balinzi mmwe ku luno bwe nkyamujoga mwajogamu atajogebwa kati n'abasuubuzi bano bwe bali nti they are paying for the mistakes of the past mujjukire abasuubuzi abo nga temunatugaganira mutubuulire President gundi seyajja wano Uhuru Kenyatta Kasita nembaga nti lwaki mukkiriza Sekito yali muyeekera bamukwatira buseruka Sekito got out of prison because of amnesty Sekito nga bagenda mu Uganda Revenue Authority ne bajjayo sente ne beedimisa abasuubuzi bo ne babasasula in order to suppress the strike we used 10 billion revenue Authority we encouraging Sekito beedime President Museveni yabatuuza Uhuru Kenyatta yali wano temukijjukira ne bakola strike 4 days Kenyatta was here. How can Kasita, an organization that is supposed to guide, to protect the interests of traders, go on a strike when the president of Kenya, who controls the port where 95% of your goods come from, goes through? You would have even asked for an audience with Uhuru Kenyatta. Sekito ngalabiye yakayondo Allah yamujulula kati wano bye babona bega dangira muloji nga basinika amannyo kati emiranga muzali abasawo babakubampi. Yes, you are paying for what you invested by Sekito. 2 Muchale Kigongo yasanga National Chamber of Commerce and Industry. Tell me a country in East Africa, you are going to East African Federation. Tell me a country which does not have a vibrant a stock exchange. Nebo buza abantu stock exchange kiba kimanyi mu Uganda. Stock exchange ama company bwegaba gakola amagobe emyaka 3 gagenda ku stock exchange sibuli kaseera nti wekola sente mu bank. New Vision yekola sente ne Museveni nasasula zaita mbuyisi bazi batiziriyo bani ate amkubuulira kakati nkugamba nti mu Uganda timuli mu stock exchange buzo be Rwanda teriyo. Mumusinga okwogera nnyo ku East African Federation, but are you ready for the East African Federation? Apart from leading the way, how prepared are you? Noganti mu ggwanga temuli National Chamber of Commerce. Mukyala Kigongo yagisanga unatunda ebizimbe byayo na frustrating all efforts okulonda kuba bajjabbi mu banja. Waliwo muvubuka Lugasira ye Lugasira najjawa ne coffee shop bwe ne babuwamba. That's what they do. Ayavuwale. Where do you find a country without a National Chamber of Commerce and Industry? When there is a law society, teachers union is on Nazafo, bazeyambisa okulwanyisa Museveni mfu. But Doctor Association, but abantu malwali basirise, chairman wabwe yalwanyisa bachuba kuba Museveni abakuleta bachuba, tebalise bantu malwali nga bachuba mwebali. Alega ngalabi. Yeko kumi bwati ngalabi kuba yali anga sente. Kakati National Chamber of Commerce sekolachi. Nga n'abatakisi balina butoda naye mwagijjawo babbe sente kubanga strong organization was not easy okubba sente za taxi. You are paying. Is you are paying. Mwalowooza ndi Museveni agenda kukwata yagwa abaganda baga nti wota nava tonoona mu kisulo
emijini bagipamangamu enkuba netunya ne bavuga muddemu muyolemu ebyamu kati muyola bye mwapama mujini. Where do you find nti ekibiina ekigatta abasuubuzi mu ggwanga bagagga kwagalana munno mukabi mu mbuli y'eggwanga eddala oba erina ekibiina ekigatta abagagga nga ye bagagga kwagalana. This is Kasita, Kampala Street Traders. The other one is bagagga kwagalana munno mukabi. Kakati telling me, apart from being seen at funerals and weddings, where how many policies, economic policies have originated from bagagga kwagalana. This way the problem is not Museveni, is not government. You are disorganized. Organizations, societies, democratic societies, obanga ne bad black abasinga. Bad black yagamba nti kakati nze mumpe sente mbulire ba malaya bagano genda basajja ba trailers nakano nikasinika ebinyo nekamuwa. Milioni 4.